Baliwo mu myaka gya fire egy'ekinaana bakkiriza nti fire y'omu ku basinga okuyimba. Ekitone kya bongole ng'oggyeko n'ennyimba n'ogamba bugambi nti okuyimba ne music n'ebidongo bye baakuba mu nnyimba za fire. Kenzo tainaawo oluyimba n'olu. Kenzo aliwo kati waba yegeraageranya kumufunga gwa kopintinga naye amaze emyaka 34 awaliwo obuzibu wakati awo. Waliwo abaana b'essaawa zino Duncan nga tosobola munnyumiza fire. Ebintu fire bye yakola Kenzo emyaka gye yakayimbire egiwere 15. Ginawera. Meka. Ali mu 13. Newe giba 13. Tannakolako kantu n'aka. Newankubadde olina ky'ogasseko naye teweesukkulumya. Bali balutaya baali balala nnyo. Kenzo si y'omu ku bayimbi abasinga okuba n'amaloboozi amalungi. Otyanga omusajja ow'olukumulwenda simanyi mu meka nga nakati ennyimba ze bakyaziwulira. Fire Bongole Lutaya y'omu ku bayimbi abakyasinze wano ng'alina n'ennyimba ezikuba buli mwaka. Social media ebadde nnyo y'amaanyi wala emyaka 10. Genda olaba oluyimba lwa Fire Lutaya lwe yalikodinga lulina numbers abantu bameka. Ekyo Kenzo akiveeko ekyokwegeregana ne fire. Buli muntu atalina luyimba lwa fire oba oli mwana muto wa wano wajjo. Genda oluwulirize olabe. Kuba ye Kenzo yepimira ku social media. Naye abantu bangi abawuliza music nga tebalina ku social media. Watoyinza kukeera ku makya mu bayimbi ba Uganda n'otabala Kenzo. Ennyimba baziddamu ku bigendererwa ki? Eddoboozi lya Fire Bongole Kenzo tasobola difuna. Mbabuuzaako mbebaza emirimu gye mukola mwebale nnyo okubanga mulaba Emboozi Mukati. Duncan ku microphone ku Harmonize Crayz yagenda eyo n'alaalira asimanyi naye kansuubire nti gyali emirimu agikwasaganya bulungi. Mbebaza buli omu w'otuula n'ogaana n'okulaba Emboozi Mukati kyokola kirungi nnyo. Abali mu nsi ez'enjawulo abali US mbatumiddeko waliwo gwe bayita Tina US nkutumiddeko Tina ne ntumirako Mariam Cathy awere US ogamba otya mulungi kansuubire nawe oli bulungi. Nentumirako kubali Canada Godfrey Canada ne bobeera nabo bagenda nti mbatumiddeko Oluthe Canada ogamba otya kansuubire nti nawe oli bulungi. Waliwo ne Mumbeja Nasuna era ali awo US ogamba otya embeera etambulira ddala etya kansuubire nti nawe embeera ekutambulira bulungi. Namwe nanja kutumirako Bouse Manager betuyita abakadaama mwebale nnyo okubanga mulaba Emboozi Mukati. Katusabe Katonda byonna ebasumbuwa ebakutta obudde bite. Naye nga nze sijja kulema kubajjukiza nnyo gavumenti ya Uganda abaana be bayita bakadaama betuyita bakadaama Bouse Manager abagenda okunoonya ssente ate nga bawa omusolo omungi ennyo abaana abo embeera gye bayitamu si nnungi n'akamu. Era nze ng'omuntu nsaba busabi gavumenti mwekube mu mutima mumanye nti bali be batuwa bawa omusolo mukuwa omusolo mugufunamu muleme kwagala kukusa mbuto zammwe wabula mulowoozeeko ku bantu abawo omusolo mujjewo kiri kye mulowooza nti gavumenti yammwe yajja buzzi kulya na kuyoola buyozi wabula abaana babonaabona ekisembayo. Mbadde nsaba gavumenti muveemu omutima guli ogw'ensolo mubeemu omutima ogw'ekizadde kyenyinza obbagamba. Wali e Kampala osobola okuyita ku wali ku I-end eri awo opposite Climax abanga bagiyita mu Butu Road awo nyini wali akamera akalungi gwava mu nsi ezo nawo nyini awangali awo na Uganda itema kinde mu kafo ke bayita amatiribona osobola okubanga weerira kamere akalungi ennyo ensonga osobola okubanga zitambula bulungi. Abali mu ggwanga lya tulino ya Uganda amutulaba nammwe mbatumiddeko bingi byetugenda okuba nga tuyisaawo gavumenti ya President Museveni abagikulya ba minister begabanya amabati g'Kalamoja kale n'olaba abantu abali obubi naye nga abali obulungi babatwalako ebyabwe. Ekyo tugenda kuba tukiyisaamu okwogera olukuŋŋaana lwa kibiina kya Nuupu abaana badde bakubye empuuga abula mujjako maviivi naye nagenza okulaba nga mu lukuŋŋaana bali wamu ne ŋŋamba ki kye tuliko Kenzo mumusabudde wiiki namba era naffe ntusirikamu ntugaaka tulinde tulabe waliwo kiggwera tulabe ensonga naffe tuzikwasaganya tusobole okupanga tuzibayisaamu mpola bingi akaluka essenene katambudde katya. Nze Duncan Munnamasaka Ali Faruku nga bulijjo. Bannayuganda bonna gye musinziira embeera si nnungi naye mufubye nnyo okulaba nti kaddata muteekako Emboozi Mukati ne mugiraba. Tubaagala yonna gye musinziira abantu b'e Hoima Kalangala Bushenyi ne walla yonna Serere Arua Gulu yonna gye musinziira okulaba Emboozi Mukati tubaagala nnyo era tubasaba temuvaako kubanga true source of information ye Emboozi Mukati. Njagala tutumirako abantu abawangaalira mawanga g'Abarabu bannyinaffe ne baganda baffe abalenzi ndi mwebale kola naye embeera tukitegera nti si nnungi twongera okutuusa eddoboozi lyammwe eri bekikwatako bongera okubayamba. Njagala kutumirako waliwo omukyala bamuyita Ruba
ffe tumuyita luba ku lubalama ali awo mumanga g'Abawarabu mwannyinaffe webale nnyo okkola gyatumirako omwami bawemu Yahaya Colorado nti mwebale nnyo okkola Emboozi Mukati ne ttiimu yo yonna abantu b'e Boston ekintu mukitadde ku mutindo mwebale nnyo okkola Emboozi Mukati njagala kutegeeza abantu bonna abaagala okulya akamere e Uganda ne bw'oba ng'olina gy'ovudde wonna oba ovudde Mbarara oba ovudde wa ekifo kiri kimu e Kampala high end Waji Ali eri opposite Climax we wali emmere ennungi obuyonjo bw'ekika ekyawaggulu obw'ensi yonna buli kyoyagala okuva ku juice simayazi milkshake simaya biki byonna emmere eri loko n'ebirala Haji Ali opposite Climax ekifo bakita high end oba osanga ebirungi byonna Duncan mpozi njagala kwongera okutegeeza nti waliwo abantu abawangaalira era akayaawo nabaddeko ekyoteraawo balaba nnyo Emboozi Mukati ssebo era babaagala nnyo mwenna abantu b'ekyotera Kaliisizo Kirimya Gayaza Masaka naawo waliwo bayita mu Nikumbu balaba nnyo Emboozi Mukati era bagambye temujjanga okwo mwongere okutuusa eddoboozi ku bantu ba bulijjo tumiddeko Richmond Promotions ogamba otya kansubira oli bulungi bassebo ne bannyabo abalabye Emboozi Mukati amanya nga bulijjo nze Mawa Haruna bannange mwebali kulaba Emboozi Mukati njala okutumirako abantu b'ennyujaze abo balaba nnyo Emboozi Mukati waliwo omwami bamuyita David Mutawe n'omukyala Mutawe abalabira ddala Emboozi Mukati era nsuubira nti mu biseera bino ebyokuba nti bannyuse babeera ku mirimu bavudde ku mirimu bateekako awo ne balaba njala okutegeeza bannayuganda mwenna nga muyina abaana bammwe nga mabazaayireeyo mu Amerika mubagambe balabe Emboozi Mukati basobole okumanya ebigambo mwasuze mutya mwasibye mutya babitegeere kubanga abaana tukizude nti abaana abali eyo abamu be bazadde ba myaka 15 nga ali eyo olulimi luno Oluganda abamu tebalwogera nnyo baagala nnyo ennyimi zeeri enzungu so mbasaba abaana mbagambe nti Emboozi Mukati luno lwe lulimi lwewammwe lwe boogera gye muzaalwa mubateereko mbawo obudde bagambe nti balabe Emboozi Mukati Haji Ali owa IEnd wano Makinde yateekawo restaurant omwami oye mugende mulyewo akamere ab'e Germany mwebale kulaba Emboozi Mukati Shapiro bayabulira wa Shapiro ndudde nga sikubuliza nendowooza bano bakuulizaako Alafa Nalwoga simanyi kiki naye ndowooza omukulu ajja kututegeeza wa gy'oli omukulu akwinako obuvunaanyizibwa ajja kubatubuulira nga bulijjo nambeemu olina obuzibu mpozi abantu mwenna abali e Uganda n'abataliiyo bw'otuuka e Makindye waliwo akafo bakayita IEnd we wali emmere ey'ebirooto bya buli muntu gy'osuubira okulya okuteebereza gye wawulirako ogenda bugenzi kwa IEnd n'ogamba bampa akamere ako okasangawo IEnd eri ku Mubuti Road ng'oyambuka okuva ku polisi ey'Ekatwe police station oba ey'Ekibuye opposite Climax bw'omala okulya agenda ku Climax owuge waliwo sawuna n'ebirala tumiddeko nnyo Ajat Fatuma Kimbowa ali awo e London ne muwala we Sofia mbatumiddeko nnyo number N Beatrice Sherry ali Ezeist Utrecht Sherry nkutumiddeko nnyo Beatrice oli awo Ezeist nkutumiddeko akensoso Tina e Boston nkutumiddeko nnyo Amoko ne Jessica Wilshire mbatumiddeko nnyo pozi waliwo omukyala amuyita Nabukeera bambi wabadde onoonya ennamba yange kanjikuwe ennamba eri 0759 26 13 Kenzo yagenda naddamu oluyimba lwa Fire Bongo Lutaya Mugenzi n'amaloduddamu bw'amaloduddamu ne bagamba Kenzo bye wayimbye si teyabitegedde naye katugenderaawo bangi bamuyisizaamu eggaali okutwaliza awamu anagenza okulaba blog ab'enjawulo buli omu ayogera byayagala nemmanya nti Kenzo pesa ly'amaanyi kubanga se bwe tebakwogerako toyinza kubanga oli w'amaanyi so agenza okulaba bingi byamwogerako Kenzo n'avaayo n'agamba nti oluyimba lwe lutraininze okusinga ennyimba zitraininze okusinga ez'omukulu Fire Bongo Lutaya nengamba bannange oba tuli ku kiwano ensonga nesobola okuba zitambula bwetyo ensonga za Kenzo waziwulidde omanyi Duncan waliwo ekintu kye bayita mu Uganda tulina ekintu ekisinga okutambula ennaku zino bakiyita kubuukira Uganda ezzeebeera n'abayimbi kuviira ddala mu myaka gye twategeera nnyo abayimbi okuva mu myaka gy'enkaaga eyo
era Fire Lutaya y'omu ku basooka okuyimba emyaka gy'enkaaga eyo. Ono basajja abalala be twawulirako Badani Mugula baani bazze bayimba basebadduka n'abalala myaka gy'enkaaga n'ensanvu. Ne Fire yatiikirira nnyo myaka gy'ekinaana bwe yagenda e Sweden era oluyimba olwasinga okukwata ennyo bannayuganda lwerwo Mwami Musuuza Edrisa Musuuza lwe yazze bayita Born in Africa. Fire teyalwa nnyo ku chart. Era saagala abantu bagambe nti Fire yalwa nnyo ku chart. Naye abantu Fire bamwogeddeko nnyo nga Mukama amaze omujjambula bw'ensi eno. Omanyi bannayuganda yensi mu nsi ze nnaalabye be bantu abatasiima muntu ng'akyaliwo. Nene bamwogerako nnyo ng'amaze okuva mu bulamu bw'ensi eno. Nsobola okuwa example zimanyiiko wano. Abantu bazze baboogerako bangi nga bafudde omuli ba Moze Radio, Mwalimu ba Martin Yangume n'abayimbi abalala abazze batambula abazze bafa. Naye bannayuganda tebasiima nnyo muntu. Omuntu bamulaba nti yali w'amaanyi ng'amaze okukola ki? Amaze okufa. Tukkiriza nti Fire yateekako ettaffaali ku music wa Uganda. Naye Fire abantu bamwogerako nnyo era bwe baali bamwogerako nnyo byabasinga omujjukirako bagamba yavaayo n'alangirira nti yalina akawuka akaleeta mukenenya. Era n'atambula nnyo ng'ayogera ku ekyo ekintu ng'akozesa oluyimba luli lubayita oba balayita aloni. Oluyimba. Kakati ensonga ezo zonna bw'ozitunuulira n'ozeetooloola. Dagala njagala tukkirize buli kyasa ekizza kitambula kibaako n'ab'amaanyi abakibaamu. Ontegera oba kyegamba? Buli kyasa kibaako n'ab'amaanyi abakibaamu. Nze nyina bannayuganda kye njagala obbategeeza n'abantu abayina abakola amawulire baleme kutulowoozesa nti abantu abafuga mu byasa ebirala be balina n'okufuga mu byasa ebikoze eki ebiriwo. Kubanga Duncan njagala kubulya kati waliwo abantu boogamba ye ng'okuva bwe yagenda mu Amerika yaleka wano ennyimba ezayimbye emyaka gy'enkumi 2 era nga ssaawa zino bw'omubuuza omuyimbi gw'oyagala ayimbe ku mukolo gwe ng'ayagala ayimbise oyo omuyimbi gwe yakoma okulaba oluyimba myaka gy'enkumi 10 kubanga abaliwo kati tabamanyi nnyo era ali bize talina budde buwuliza music waabwe. Njagala tukkirize tugaane nti abaaliwo mu myaka gya Fire egy'ekinaana bakkiriza nti Fire y'omu ku basinga okuyimba. Nene mu myaka gy'enkumi 2 tubadde n'abayimbi abasinze okuyimba wano. N'ekyasa kya 2021 tubadde n'abayimbi abasinze okukola ki? Okuyimba. Tuyina categories 2 Duncan. Tuyina be bayita ba musicians. Tuyina ne bayita artist. Kakati tukkiriza nti Mwami Fire abantu balina ekintu kye batulowoozesa nti bo omuntu okuba just vocal strong nti ng'ayina sweet melodies eddoboozi eddungi kwe kuyimba kwokka. Music awo yavaawo. Omuyimbi okutuuka ku ddaala tulowooza nti osobola okutegeerwa ensi yonna olina okuba complete, olina kuba artist nga bw'olaba abayimbi nga Edi Musuuza n'abalala. Bw'obeera just omuyimbi ayimba obulungi tekimala. Era kyova olaba abayimbi saagala bame naye waliwo abayimbi b'omanyi nga bo balinda wabeewo ekigwawo bajje bafuneyo akayimba ke bayimba bamanyi naye nga balina sweet balina amaloboozi amalungi ennyo. Otegedde naye nga tebakomye wala era nga ne bw'obuuza oluyimba lwe n'ogamba omwana ali ekyotera oba ebushenyi nga tamanyi luyimba lwonna naye nga aluddewo wano agamba abantu mu Kampala nti muki muyimbi. So ffe tulowooza nti music yavaawo era nti waliwo abo abalinda nti wabeewo amawulire agakolebwa bajje bakole ki bafune oluyimba lubimba. So nze Duncan njagala kukkiriza nti Kenzo si y'omu ku bayimbi abasinga okuba n'amaloboozi amalungi. Otegedde naye tosobola mujjako achievements zakoze ki zakoze ne byatuuseeko. Njagala tukkirize tugaane Kenzo ne bwe yali badde gyali myaka gy'ekinaana kwene embeera gyakoleddeko music n'amaanyi gataddemu yali badde competing ambasajja abo. Kubanga ne ssaawa zino waliwo abayimbi ab'amaanyi abayina sweet melodies abayimbanga obulungi okwenkana nga Fire naye nga tebalina we bakoze ki we batuuse. So njagala bannayuganda basiime. Njagala tukkirize nti omuntu Duncan taba perfect 100 naye kasita oweyinga ebirungi by'omuntu nga bisinga ebibi awo tutunuulira Duncan oba n'omukyalawo ne mukyala wa kuyina naye buli omu atunuulira munne bw'oba onaawangala n'omuntu mu bulungi otunuulira ebirungi kasita bisinga ebibi.
ogamba ono gwenkoze eki gwensazeewo so nze nsuubira musuuza akoze ebirungi bingi okusinga ebiki mu music njogera mu art music ataddeko ettaffaali mu Uganda yono n'abalala bataateekawo wabula bannayuganda bo bakulitisayizinga ekyo ne bagamba njagala tukkiriza oluyimba olwakoleddwa kale tugambe Kenzo teyayimbye nnyo bulungi mu melodies ne vocally omugenzi kituufu yali amusinga naye oluyimba luno Kenzo yaluzzeemu ku kigendererwa ki ekisooka Kenzo yabadde ayagala kutumbuula bya tourism mu Uganda ontegedde tetwakifunye video yakolebwa ku mutendera gwa Uganda ng'atumbuula tourism nti omuntu ne bwana awulira oluyimba ng'ali mu Scandinavia countries ne bwana aba ali luddawa ajja kulaba nti Uganda bino byeyina era njagala nkyalireko Uganda kubanga Kenzo ayina mileage eyo n'amaanyi gasobola okutambuza oluyimba paka ku mutendera gwe tukola ki gwe twagala so nze nzikiriza yakoze ebintu ebijja mu luyimba kubanga njagala kutukirize nti oluyimba gundi fire yali aluyina bongole ne tulwayina na video eri awo otegedde terwayina video eri awo bali codingayo buli code zini bakwata bwe yali ayimiridde wano ng'ayogera ne babugattagata ne bakola ki so fetulowooza kubanga yajjaayo kyali ayimba ekifaananyi teyafuna mukisa saagala mwogerako bubi ne teyafuna mukisa gujjayo ekyo kye yali akola ki kye yali agala nti I was born in Africa n'ebirungi bye yayogera ku Africa tebyalagirwa bantu wonna so ebbanga lyonna tubuliddwa omuntu ateekawo ekifaananyi kya ekisiigibwa music yo bongole gwe yakola fetulowooza nti alina amaanyi ago ne resources n'obusobozi yabadde musuuza era ekifaananyi yakijjeeyo naye bannayuganda ekyo tebakyogerako ekirungi ekyakolebwa mu luyimba luno wabula abantu abalina emitima egirowooza nti batandise okugjayo obujja bujja na oli n'agamba oyo Kenzo talina kyasobola kwogera baleme kujoga ba legend Duncan njagala kuzzaayo emabega njagala ogenda owuliza ennyimba za 1960 myaka gya 5 abantu n'okufulatinga baali bafulatinga mu music nkubuulira baleme kutulowoozesa nti bo bali perfect nnyo bali n'okufulatinga bafulatinga so njagala abantu bakkirize nti we tutuuse ne we tutambudde music takyaddayo gye twali wabula tukkiriza nti industry eno erina ba pioneers ba legend abakola ebakola gyabwe nga bafire bamuzeeyi bamuyita Sebadduka badani ani Dani Mugula n'abalala tukkiriza nti ettaffaali baliteekako kubanga ne betwogera katugamba kamiliyoni myaka gye 2000 yali mu myaka gye 9 yajja n'agoba abaki abakongo abaali batulemeddeko so buli kyasa kibaako n'omuntu abadde ow'amaanyi bannayuganda njagala bakkirize nti musuuza ataddeko ettaffaali yataddeko era baleme kumukkakkanya wabula bamuwe buyimaanyi bamuwagire bagambe kino kyotaddeko newankubadde wano okozeemu obukyamu naye otaddeko ettaffaali mu kino ekintu kyetukola ki kyetulwana ensonga za Kenzo zibadde zitambula wiiki namba era ze zibadde ku mimwa gy'abantu waliwo kyembadde nyalo ntangazimu kubanga nze kyemmanyi Kenzo tebannamuvunaana kudda mu luyimba lwani naye alina ebigambo bye yawerekereza yagambye ennyimba zitambudde okusinga ez'omukulu kakati Kenzo nayogerako naga nti ne fire nti Kenzo naye n'agamba yennyini yali asinga fire okuyimba ekyo ndowooza yakyogedde kyemmanyi nti fire ennyimba zisinga eza fire otamu kyemmanyi nti fire bongole lutaaya n'omwami gwe bayita Kenzo nti Kenzo yennyini okwekkiririzaamu n'okwerowoozaamu nti ye asinga fire ayinza okuba nga yakyogedde olw'entegeera ye kubanga nga bwe twagamba nti wano tukozesa mutwe gwo omuntu n'omanya abantu ne bajajinga gundi kyayogedde kyekituufu naye nga Kenzo amazima amatuufu abaganda bagamba nti bw'ozina obubi bw'olwa mu ddiiro oyonoona okitegedde tinazina obulungi ava muki mu ddiiro ate bw'olwamu oyonoona era ekireetedde abantu abamu okwonooneka kulwawo nga bawa information n'awunzika nga n'information gyawadde ate abantu bagikubyemu ki ebituli kati Kenzo ku fire tukkirize tugaane Kenzo talina waatambulira wadde mu bigere bya fire n'omuni n'obutya n'ogumu kubanga Kenzo
ayambibwako esibiseere n'ebintu bingi, ayambibwako social media, ayambibwako amasimu okutambuza ennyimba ze. Ne bafire batambuza ennyimba zaabwe ne zibuna ensi zonna nga zitambulira ku kye bayita CD. Zali tepu. Okitegedde tepu. Ne oluyimba ne lukuba awantu wonna ne lukuba. Fire yajja wano nze nali mwana muto. Ne twagenda awe Nakivubo ne tulaba fire. Okitegedde? Ngera amasomero gagamba mwenna amasomero gagamba abaana bonna okuva Empigi okuva wa muyino genda ne mulabani fire. Kenzo awo nyini susubira nti yatuseewo. Omanyi Kenzo? Watana batuuka. Ebintu fire bye yakola Kenzo emyaka gye yakayimbire egiwere 15. Ngada ginawera. Meka? Ali mu 13. Newe giba 13. Tannakolako kantu naaka. Nene Kenzo alina byakoze fire byatakolanga. Nga kiki nga kigasa eddunia nga kiyamba nti abaana kino mujja kiyigirako kubanga ffe kyatutwala ku ssomero ne batugamba mwenna mugende mulabe fire okuva Empigi okuva ebiseera ebyo nali ndi Kamenge waffe nga nsoma naye ne bagamba emmotoka ne batupakira tujje tulabe fire azeewa ekyo Kenzo yali akikozeeko muze kulaba ki nyimba message eri mu luyimba olwo n'okukubiriza omusajja yalwala obulwadde bwa AIDS azze okuyimba mu lwa message erimu luli lwange ebyo ebigambo bibiri byagamba mu luzungu nti today is me tomorrow today is me tomorrow is someone. Ekyo kyokka ekigambo Kenzo tannakifuna mu nnyimba ze. Osanga takyagala. Wuliriza ekyo kyokka ekigambo Kenzo mu nnyimba ze ne bw'okinoonyaamu tekiriiyo abantu basobola okutambulirako ebbanga lyonna. Tulina olunaku luno lwagamba olwa AIDS Day. Ennyimba za fire zivaayo mu nsi yonna. Wuliriza gw'omanyi Uganda naye mu nsi yonna tulina zi Christmas kati ng'ovudde ne za AIDS n'obuya Christmas ennyimba za fire bongole ze ziyimba. Kakati aleme kulowoozesa bantu ti music waabwe ono tukirize waali ng'oli bwagambye Faruku ne music waabwe akomawa era agenda kuwangaala ki otyanga omusajja ow'olukumi simanyi mumeka nga nakati ennyimba ze bakyaziwulira. Kenzo ani aneegomba oluyimba lw'oddoddamu simanyi ayinza okubaayo mu maaso gye bujja tuyinza obutabaawo naye omuntu olaba nga ne Kenzo nyini avuddeyo kwa muyimbi w'amaanyi bw'aba avaayo n'agamba nti nze luno oluyimba no nsazeewo okuddamu lwaki yaluzeemu si asoose lwaki yazzeemu ye anti si yasoose naye lwaki olowooza yazzeemu oluyimba lwa fire lwaki teyazzeemu lwa mulala kitegeeza naye yalulabyemu balyo era waliwo katwogera ku luno oluliwo kuba waliwo agambye ti yayongedde okutunda Africa n'ebyobulambuzi ye yaleeta soa kuyiya alowooza luyimba n'ateekamu ebyo byateekamu wano yakwata obwana n'abuteekamu wano mu stamina sitalosi terwakola kakati lukirize nti fire omuyimbi nga gwe bayita fire ennyimba ze yayimba wano tuyimba oluyimba lw'eggwanga olabayo omuyimbi ayinza okuddamu n'aluyimba oza lwaki tebalukyusa ne tuyimba ekitiibwa ky'e Buganda gwe ebirowoozo byo bigamba ti ekitiibwa kya Buganda waliwo ayinza okuva eri n'akissaamu amaazi aga nti omusajja yayiye ekitiibwa kya Buganda ekyo kyokka yayiye ekitiibwa kya Buganda oyinza n'osanga omuntu gwaga nti ate nzo yayiba ekitiibwa kya Buganda yakola bubi nnyo Kenzo yamusinga abo abasajja abaayiye ennyimba ezo ezikubwa ne ku mikolo oli n'agamba nti olw'ennyimba ze batageraageranya ekitiibwa kya Buganda oluyimba lw'eggwanga naye ojjasanga abayimbi ng'agamba ekitiibwa ky'eggwanga mukiwira mu nnyumba ki nga ye kyalowooza naye abasajja bayimba ennyimba ne zisigala nga ziri ku mutima. Tulina kati ekifaananyi kya Geoffrey Lutaya ng'ajja mu kuyimba yali yeegomba fire era nga bamuyita mutabani wa fire naye era abantu nga bagamba nti era Geoffrey Lutaya yajjira mu kifaananyi kya bongole era nga bamuyitana naye yennyini nga ne bwayimba bwogenda owuliza musiki we yoli gye yava mu myaka gino 15 olabyeyo ayimba nga Kenzo kuba tulabyeyo abageganya basemakula ba Haruna Mubiru bagira mu music nga bayimba nga basemakula waliwo abasajja ba eri wamala mayinja mwe yajjira gundi ani yajiddemu kubanga nakana akakajja kana akayimba kano ka fresh kid nako tekajjidde mu ye
Arasubira omuntu alina kugira mu ddobozi lyamu. Abantu bonna abakoze ebintu ebirungi babeegomba. Abasambi b'omupiira ba Ronaldo balina abantu beegomba nanye njagala ngukyanga. Ko Kenzo talina amwegomba. Sisuubira tiwajja kubaayo agamba nti nze njagala nnyimbe nga Kenzo. Bayinza okumwegomba ti njagala nfune ssente nga Kenzo. Naye talent waliwo talent ze bategeregeranya. Labira ku nnyimba z'abasajja abo basudde baani abaana ba TikTok ze ani yegomba mayinja sawa zino. Essaawa zino mayinja eri yegomba eri wamara. Ngamba yani amwegomba. Kakati waliwo omwana bamita mwanjani Umaru Mwanje yajjera waali ayimba nga Ronald Mayinja. Okitegedde Semakula Haruna Mubiru bonna bagire mu Semakula Haruna Mubiru yajjera olw'okubeera ne bamugamba nti mwanyi kyenjogera ssebo nze nkinako bwino namugamba naye ofaanana kojjaawo ate kojjaawo yaali waki waggulu Haruna Mubiru najja nga akyusaamu waliwo n'abaana abalala awo bangi abajja nga bayimba nga Semakula kati mu kyo tewali muntu yegomba Kenzo waliwo abantu abajja nga beegomba ki kati Kenzo muyimbi w'amaanyi nnyo naye bw'abanga afunye platform n'ayogera waliwo ebintu by'atalina kwogera nga bigenda muteeka mu bantu bamujajinge eddoboozi lya Fire Bongole Kenzo tasobola difuna ekyo kyo aba ayagala oba agenda kola nga Roja naye nga ekifaananyi kye ekyo twagala tumubuulire ati bulira Duncan bwe tuba twogera wano tetwagala tuweeweete buweebwesi Kenzo Kenzo muyimbi w'amaanyi Kenzo muyimbi w'amaanyi ekyo tukikiriza naye aleme kulowoozesa bantu uliriza aleme kulowoozesa bantu nti music we oloba Katonda yamuyamba neyerwanako in fact Kenzo oyinza olaba nga n'obwana buno obwazina bwe bwatunda oluyimba lwe mu City Loss era balaba nga abazungu stamina bwe bwalutunda abaana abo atwogera oluyimba olwamutunda ennyo ne lumutandika omutambuza ne tutandika omuyisaawo so nze mbadde ndowooza ti abantu abamu muwe abasajja abayimbi waliwo ayimba ekintu nga bwe tubadde tugamba ku luyimba lw'eggwanga ng'oli tasobola na kuluddamu andi oluyimba lw'eggwanga lwogeraageranya oluyimba lwa buwaze tuyimba nnyimba zitambula no sokoleke saagala nnyo tulage bantu kintu kino mu ngeri ndala oluyimba lw'eggwanga tewali mu radio gyogenda Sango ba TV ngekuba oluyimba lw'eggwanga tubane tukuba oluyimba lw'eggwanga mu disco wano lutabusi olwo oluyimba lwa buwaze tino okuluyimba bagamba ne muyimirire tuyimba oluyimba lwaki lw'eggwanga naye dwo teluyina muntu nti ono yaluyimbye bulungi nnyo lirimu eggono naye golo mpulira andi wulira kyemugamba so nti byo bwe tugeraageranya ennyimba z'eggwanga ekitiibwa kya Buganda byo tebiriimu obula tuli mu nnyimba zino zetusanga ku street ezaffe ezituyingiza ne mu bikaali anti lwaki ndeese ekyo Duncan nti ennyimba ezo waliwo abaziiya mu baziiya baali bayimbi andi za buwaze wuliriza mu baziiya baali baki bayimbi era oli yatuula eri naye mbadde nkugamba nti ensi gyegenda ensi gyegenda ojja kusanga nga abantu beegereegeranya ku nnyimba bwe zityo nze kyembadde ngeza kugamba kubanga n'oluyimba lwa gundi lwe twali twogerako lulinga era luyimba lwa ggwanga olwo oluyimba lugenda buli wamu olwa Fire Bongole lutaaya bw'onyiwulira ennyimba ze okuviira ddala ku zeebika entebe wala nnyo Uganda simanyi ensi yange oba oluyimba balita batya simanyi n'ennyimba ze zonna ziwera ennya bw'ozitunuulira zaalimu message basibula nga sagana kusibula baganda bange owulira eyo oluyimba lukuyingira ne bino bitubuukabuuka barabada biriwo naye bikomawa so bitambudde so Kenzo yakubako ebisaawe n'ebisaawe kyeŋŋamba abayimbi nambemu baleme kutyobola abayimbi bala nambemu omanyi twalina omuyimbi wano bamuyita omugenzi Paulo Kafeero yagamba nti zisudde bangi awazibu enduulu kubanga bwe zikuwaana zitumamize ate wezimala ne giropa kati enduulu ezo abakubi b'enduulu bano olumu bakozesa abantu ensobi era mu nduulu olw'okuwaanawaana nnyo omuntu olumu alowooza nti asusse waali kiva ku nduulu ze zisuula abantu awazibu bwe tuba twogera ku mugenzi Fire Bongole Lutaya yafa 1989 gwe mwaka gwe yafiiramu naye 1989 wakayita emyaka kati 34 ng'amaze okuva ku nsi eno
kakati Kenzo aliwo kati waba yegeraageranya kumufunga gwa kopintinga naye amaze emyaka 34 awaliwo obuzibu wakati awo okiwulira bw'abanga competition agitutte ku mufu amaze mutaka emyaka 34 wabeerawo obuzibu awo era nembuuza Kenzo wa senga Katonda amujula ku nsi eno ennyimba ze zina lasting emyaka ejo asa tumwena tugamba oli gyamaze muki mutaka kuba olwaleero kebe stamina yennyini tetukyagiwulira wadde nga waali okiwulira kyembagamba ne stamina yennyini eri teriiko wadde nga akola ki wadde nga waali kakati Kenzo ya ambassador wa tourism si ambassador wa tourism Uganda si fesi yabwe bwekibanga kiri bwe kityo bayinza okuba bakolamu ensobi kubanga waabanga omwana ono alimpa asobola okuyiiya oluyimba abatwalizimu lwe baagala n'okukozesa Kenzo ku kaliba ye bw'aba n'okolayo lwa muntu yafa myaka 34 nga lwalina okukozesa okulega ekifaananyi kya Uganda oba ne Africa engeri gy'ebeeramu nga ambassador wa tourism nawe wabeerawo obuzibu kubanga balonda muyiiya asobola okuyiiya n'atunda ettutumu lyabwe okiwulira kakati bwe yamaliriza ng'amaze okugyayo oluyimba lw'omusajja oli omuyiiya kubanga teri muntu asobola singa muyiiya nannyini kintu ate n'ogaa nti nze mukirako mu biseera bino kati kamala okubanyonyola bulungi abantu abali mu Uganda abali ku Facebook oba abali ku social media batono nnyo ku bantu abataliiko tugende ku bantu abatali ku social media obabuuze nti Kenzo noono ali wasinga olaba anaawangula kuba ye Kenzo yepimira ku social media naye abantu bangi abawuliza music nga tebalina ku social media nga bajajinga oluyimba lwa Kenzo ne bajajinga n'ennyimba za Fire Bongo le Lutaya ekyo kyakubiri omusajja ono abayimbi bangi abayimba emabega waliyo ba Peterson Mutebi olw'okuba baali ba Kibogwe ng'era omulembe guno bwe guli ennyimba zaabwe tebaziddamu balondayo ezaali ez'abakaliba bokka ffe tukkirize tugaane Fire Bongo le Lutaya y'omu ku bayimbi abakyasinze wano ng'alina n'ennyimba ezikuba buli mwaka newankubadde bagezezzaako abalala okuyimba ennyimba waliwo all artist bayimba oluyimba lwa siriimu olulala neeza Fire Bongo le Lutaya zasigala zibikka abantu bagezezzaako okuyimba ennyimba za Christmas neeza Fire Lutaya zasigala zikola ki zibikka ye muyimbi omanyi mu talent muno tulina mu kye tugamba nti a product of so much training beba Kenzo wona kye tugamba nti naturally talented beba Fire Bongo le Lutaya okiwulira kakati bwe twawulayawula ebintu ebyo tukisanga nga oli era nze naalisabye Kenzo statement yagifulumiza bubi oba asinze Fire abagobereza oba ki ngambye nanga nti muwabuddemu yali badde appreciatinga nnyo oluyimba lwe yazzeemu ate naye n'alabanga lw'amaanyi okiwulira kubanga omusajja ono Lutaya y'omu ku bayimbi be tukyabadde nabo mu Uganda abatazikawo era bajja lwawo okulabika nze mbadde ndowooza ne bannabitonde bonna abalala ekirago kimu ku muyimbi nti w'amaanyi bayimbi balala olumu abeeyita ab'amaanyi okukupa ennyimba ze oba okuddamu ennyimba ze kyekifuula omuyimbi omuki kubanga omuyimbi ow'amaanyi afuna abamugeegeenya omuyimbi atali w'amaanyi tafunayo wadde amugeegeenya ekyo oba osooka okwepimira yenna omuntu ali mu artist anoonya okugamba nti ndi w'amaanyi oba siri w'amaanyi nga tonnafuna nabakugeegeenya manya amaanyi go gakyali wansi kubanga omuntu ageegeenyezebwa aba alina basikiriza kakati nga tonnafuna b'osikiriza manya amaanyi go gakyali wansi lindako okwewanika ennyo genderawo wooli kituufu abantu we bakwagalira naye ate teweesukkulumya newankubadde olina kyogasseko naye teweesukkulumya bali balutaya baali balala nnyo nnyo olaba gwe bayita kalyoki kati essaawa eno ogenda mu kalyoki banze ntambula ebibaala mu kimanyi n'osanga nga kalyoki bali ku luyimba nga bataddewo n'empaka nga batadde wali Bob Wine simanyi onaani nga bali mugamba sente aba Bob Wine mugende wano abaguni mugende wano naye ng'olaba ne kalyoki yennyini ageegenya nnyimba z'abantu ezo ziba zikoze eki zitunze ennyimba za Kenzo zibageegenya mu kalyoki zo ziriwa kubanga kalyoki oyo omulaba abaana bageegenya nnyimba eziriko okitegedde bageegenya baaki b'amaanyi ne Kenzo aleke bano abavubuka abamuwaanawaana atambule alabe kalyoki yenna waali alabe ennyimba za Kenzo ziba ngenda kusalamu ekirimi obutamanya tebukufuula nti oli mulambulukufu
Abana bogambye basaawo nti wali sente wano sente. Abana bali bwe bati. Bobi Wine inayo mwana. Uwa. Mwaba abana bogambye abakola kalyoki. Obadde ki? Semkato kiteke agegenya. Agegenya Bobi. Lwacha agegenya. Ali uli atenkugamba. Bobi Wine inayo. Kamiliyoni inayo. Bebe Kula inayo. Saha inayo. Lutala inayo. Kenza inayo. Inayani. Ato bamanyi. Zeze nyuma. Ogenda mugundi mu comedy store. Uno wakenzo. No audience. Audience huyo. Nedda. Nedda. Omayinze bino ebintu byenkola byenjogera. Nze soogeza buchayi. Oba nti gundi na mukyawa. Wabula nze njogeza kumanya. Okitegeera. Inti ekintu kyowadde abaana bangi abazze nti nze nfaanana gundi. Kuba ne walutalo tomumanyi. Walutalo gyali. Owasaho mumanyi. Walutalo afuna ne Okitega bonna gye bali naye omayinza mba njogera pana eno sogeza buchayi nti gundi na mukyawa oba njogeza kindi ku mutima wabula njogera fact. Njagala tukkirize nti buli kintu kyonna Duncan waliwo ebintu ebikolebwa abantu ne babiwa ekitiibwa nti biina okubaawo tebiina kuddibwamu. Tekitegeeza munno bye bisinga naye ebimu bikuumibwa okuuma ebyafaayo kubanga ekintu ekiba kitandise lunaku olwo. Nsobola okuwa example oluyimba lw'eggwanga waliwo abasobola odduddamu nga olupya lusinga naye lw'okuba Uganda tetandise leero ebigambo bino biwulirize bulungi nti olw'okuba Uganda tetandise leero yatandika dda ebiseera ebyo kitegeeza tojja kuddamu luyimba olw'eggwanga litatandise ki leero ne bwe kiba kitibwa kya Buganda. There are so many writers abamaanyi guno omulembe gwe twogerako nga basinga abedda naye reason lwaki ebintu ebimu tebabiddamu nti tulina okukuuma history. Otegedde gebayita etterekero tosobola kugamba nti eggwanga Buganda eryatandika emyaka egyedda ate oluyimba lwa Buganda luyimbibwe mwaka guno. Okitegedde so ebintu ebimu biterekebwa kubanga tukuuma history tebitandise leero. Duncan nga nzira ku kintu kya Fire yatiikirira emyaka 8 okuva mu 1980 bwe yagenda Sweden so gye emyaka 8 naye tewali awakanya nti Fire si musajja muyimbi wa amaanyi naye mbadde open nengezako kuga nekugaba buli kyasa kiba n'abamaanyi ababaddewo ebiseera mwami Maabe yali mu Eagles Production. Nze oyina ekigambo kyoyogedde mayinja oyo mulaba nti lwakuba ebyobufuzi byamucyankalanya naye saawa zino nkubuulira era mayinja bw'ogenda waliwo ebitundu nga mayinja bagamba olinga agamba nze mayinja mulaba nkamano kaaba balutaaya abo abantu babaagala ng'omuntu bw'amulaba ayagala nakkaaba. Ba Bobi Wine nga bayimba abantu babaagala ne bagaana okkaaba. Ontegedde so njagala kujjira ekiri nti buli kiseera kati waliwo abaana b'essaawa zino Duncan nga tosobola munyumiza Fire tamutegeera yamanyi Kenzo amanyi baguluneeti owulire baguluneedi amanyi basaha tomunyumiza bya Fire kyovola nkugambe buli kyasa kiba n'abantu baakyo naye with due respect gye nnyina eri mwami Fire Lutaaya kituufu yali vocal strong and good naye ennyimba baziddamu ku bigendererwa ki? Ontegedde kwa buluyimba tebaluddamu wabula omuntu avayo n'agamba oluyimba olwo nduddamu lwa message bweti ate n'ensonga si lwe luba lusinga nti n'endala naye anoonya oluyimba olwedde lutambuddeko olw'ensonga gye baba bakola ki gye babaagala okulikodinga oluyimba. So oluyimba lwa Born in Africa lwatambula era nga luyina message eri strong. Owulira ne family bwe yabadde kkiriza Kenzo okuluddamu yatunuulidde nga Kenzo ayina ebisobola okutambuza oluyimba olutuuka bakola ki we baagala. So Duncan njagala kutegeeza abantu owulira muganda wange nti musuuza ebintu bye bawogera Duncan oyina kubanga bino tebirimba. Numbers don't lie. Numbers tezirimba. Oluyimba lwo baba balulaba era babakola ki balulaba. Kenzo approving the numbers kubanga yagenza okuddamu oluyimba lwo family ye y'omugenzi nga yagala numbers eziba zikola ki ziraba oluyimba. Fire Lutaaya oluyimba lubaddewo njagala kubulyo mayiba na Uganda babuukira genda olulabe antugamba social media ebadde nnyo y'amaanyi wali emyaka 10 genda olaba oluyimba lwa Fire Lutaaya lwe ya recordinga luyina numbers abantu bameka. Okay
otegedde so njagala kakasa abantu nti bakkirize bajjewo okunyomerera omuntu aba alina kyakoze ekirungi batunule nnyo ekirungi okusinga ekibi bannayuganda babuukira n'emitima emibi Kamalo babuulira mu mupiira oba mu bitone kansoka mbijje mabega babitegere bulungi tubeera na kye tuyita nti mu nsi yonna mu bbanga bweriti kino kye kikyasinze ebintu bino bitambulira mu byasa okusinzira we bize bibeererawo tukkiriza nti omupiira bukyanga gubaawo tewali musambi yankanye pere wadde nga pere yagusamba mu 1958 naye nga waliwo ne balonado omulimbe guno okiwulira tukkiriza nti mu mupiira tewali asinga pere wa 1968 yatwala 62 n'atwala n'ensanvu World Cup esatu zakola ki zaayina ne golo ze yali akubye mu nsi muno ku mupiira tewali yali azikubye wadde ngera balonado bakola ki we bali ne ba Messi onfuna kye nkugamba bwe tugenda ku Diego Maradona okiwulira era tukkiriza nti omu kubasinga wadde wa 86 onfuna kye mbagamba olwaleero talenti nga weeri ng'omuntu agiyina teriko mbu yali yaddi mbona agisinze ow'ekibogo ennaku zino tasobola kusinga Golodi Wedda kakati muddidde Diamond musenyu namukutaka ku Golodi okiwulira kubanga nze Kamalo babuulira talenti oba yadda oba yakakati eba talenti era abantu bagira bantu ono yali agiyinanga esukkulumye ono yali agiyinanga nnungi ono yali agiyinanga mu bantu abali talented ennaku zino ffenna tubamanyi okiwulira tuyina nekyo tulaba ne tugamba nti omusajja ono bambi w'amaanyi agaggawadde abadde n'omukisa naye Katonda amuyambye product of so much training nga teyali talent y'amaanyi nnyo ekiri awo naye nga yeefubyeko buki bwefubi ngera bwe tugeraageranya ne bannabitone abalala kati nze sityoboola sityoboola naye nga mmaliriza abantu mwena mukitegeere si nze nzekka Duncan eno debate ne weeridda mu bantu bameka Bongole w'amaanyi nnyo mu art mu kuyimba kwa Uganda w'amaanyi lwakuba ensonga ya Bongole ejiramu ku kitone bw'ogeregeranya ekitone gw'oli muntu amanyi abayimbi ekitone kya Bongole ng'oggyeko n'ennyimba n'ogamba bugambi nti okuyimba ne music n'ebidongo bye baakuba mu nnyimba za fire Kenzo talina oluyimba n'olu talina luyimba ki n'olu evoko ennyimba omusajja ze yayimba messages zirimu zeggabi waliwo olimba lwe yayima laga nkusibula nga sagana kusibula mukwalo tewali wa sirimu naye nga lulaga nti ensi ye agireka emabega naye awulira tayagala nagenda oluyimba lwa ennyimba za fire mbadde sawa batoziwuliriza oddeyo oziwulirize onagambye ekintu ky'omupiira ne goolo batunula wagikuba otya goolo zonna zinywa ne bagamba goolo eno yagikuba mu sekendisi bwe ziti n'agikubira awantu abazibu yali mu kaavu bweti abantu abamanyi ebyo batunuulira okugamba nti Duncan mu kino mukugu otegedde abantu abalina batunuulira ebintu bingi ebikola music wa fire bw'omuwuliriza okaawooma otegedde n'omanya nti ekintu kyakola kiki kitu kati Kenzo tayina yadde kakube kuyimba kazibe ennyimba ze kakube kuwandika ebigambo ebiri mu nnyimba lugendeko ekigambo ku kigambo oziwulirize amakulu gaazo zitegeeza ki ne music engeri gyatambulamu odde ne ku muyimbi Kenzo tayina waayingira mu ki maliriza nga ngamba ekyo Kenzo akiveeko ekyokwegeregana ne fire buli muntu atalina luyimba lwa fire oba oli mwana muto wa wano wajjo genda oluwulirize olabe olina gandi ebyafaayo byaba nga ebintu tugoberera byafaayo nosanga omuntu nga asoma Bayibuli nga bagiwandiika 1900 olina gamba nti generation omusanyu tegwina kyafaayo kyonna Kenzo talinayo kyafaayo Kenzo tannabaako kyafaayo kyakola nga kigasa okujjako ebigasa nja kwebaza abada Uganda nti ffenna tuli ku pano tutudde nze nabagambye bwe mba ntudde ku pano eno mba mu kuluŋŋama si kutyoboola na kujenjebula wabula mba mu kunyumyamu n'abantu
kuba sinza kuddira muyimbi ayimbye Guinea Bissau nakuba ekisaawe nayimba Potolika abatamanyi wadde Luganda nayimba wangi buli wamu wayimbye nga tayimbira mu bukolido nga bano bayimbye tugamba balina talent mpuliriza obadde oyogera nsikuddamu nga tayimbira mu bukolido nga bano abayimbi tugamba balina talent obula nga ayimba bisaawe so eyo eba credit y'amaanyi era n'abantu bali mwogerako mu byafaayo lwakuba abasinga tebabiraba lwansonga nti bo balina eri ennogu yaabwe ku mutima ne fitina nenge n'obutayagaliza kuba toyinza kukeera ku makya mu bayimbi ba Uganda n'otabala Kenzo era nalina mukwano gwange omu owe Netherland eyo n'agamba nti ffe tubeera mu bbaala nga tukuba aba Nigeria omuyimbi gwe bakusaba ali omu baga tukubiremu ku Kenzo okuva e Uganda Netherland oba ensize ebweru esinga era babuuza bagamba nti Uganda bagijjukirako Amini bw'abadde avuddewo omuntu gwe baddamu okulowoozaako Musuuza so nze ngenda gamba bwe nti Musuuza ekigambo kyeyogedde tenyimba zitambula okusingiza firi bwe tuba tuzze ku social media kituufu naye bwe tuba tuzze wane waffe waka yalimbyemu yabukidde etokota naye ate era sinza mujjamu kiri nti Musuuza muyimbi wa kabi era wa maanyi bano batugaa nti Musuuza talina ddoboozi bangi abalina eddoboozi ngenda bakuwa ngenda kuwaziza ziona ine ddoboozi ddungi n'okuwandika n'okusuna gita amanyi n'ennyimba ze tezibuuka lwera ekyokubiri omuyimbi waffe omuyimbi gwe twandise King Saha ayimba bulungi nnyo naye tebayinza mutegeka tugambe nti Guinea Bissau mu kisaawe okitegeera so nze respect gyempa omuyimbi sinza kudya Kenzo nenga nti ku golodi ate ogwo musenyu abakulu ba honorable ba minister ba mabati agayino gende Kalamoja okuyamba ku bantu be Kalamoja abantu be Kalamoja bano baweebwa amabati naye ategatuuka gye galina kuba agatuuka amabati gano abakulu batuuka mu kkubo ne bagegabanya buli minister n'atwalako gasobodde buli minister n'atwalako amabati gasobodde era okugenda okumaliriza nga amabati gatuuse bulungi gye galina kubanga gatuuka so ensonga zino nze ndaba simpya Uganda lwakuba ntitwalawo okumanya Uganda ye muntu ye gwanga lyosanga omuntu nga bamuwadde sente z'eddagala lya sirimu n'atalumirirwa balina sirimu sente n'azirya Uganda mwosanga gwe bawadde sente okugula amadagala mu madwaliro amalagala n'agalya so bino ebyamabaati ndabanga bulijjo bye tubeera mu Uganda nti lwakuba bannayuganda bali tebabiwanga budde ensonga nawulidde abantu abeegabanyiza amabaati nze kennyini nenkwata ku mutwe niŋŋamba olaba minisita wa kino yatutta amabaati noono yatutta amabaati olwo Uganda eri kuki twalonda babbi twalonda banyaguluzi baagaliza ensi oba tebaagaliza baagala kukulaba bulabi nga buli muntu ali obubi asigala ali bubi so ensonga eno mugirabye nenenyamira nenjigatta ku yabakadamu abafiira e Saudi nengattagatta abantu abafiirwa amataka gaabwe abantu ne bagabba bubbi neŋŋamba nti kati Uganda ekituufu nakyemalira era ensonga eyo yabadde mpanvu kumpi nayo etambudde wiiki namba ey'ababaka ababbye amabaati agasaidize Kalamoja eyo muganda ensonga bagiwuliddeyo Duncan Uganda buli lukya eyongera okwewunyisa abantu bwobokedde ku makya n'olonda abakulembeze ne ayitibwa pulezidenti w'eggwanga naye n'abaako balonda bongera omuyambako okutuusa obuweereza eri bannayuganda mwami Museveni alonda baministers be bongera omuyambako okutuusa obuweereza bwa gavumenti eri bannayuganda era nalonda head of government business mu parliament abeera prime minister mu prime minister's office mwemugwa ba minister abalala abebigwa bitalaze mwemuli vice prime minister asooka owokubiri n'abalala bonna mwemuli ba Rebecca Kadaga mwemuli baani n'abalala ono Nakadama n'abalala bonna bagwa under prime minister's office naye Duncan ebiseera bayima bega kondo zaise emyezi ndozanga mukaaga mbaseera bidde nnyo mwami Museveni yakyalako musaidize Karamoja eyo nga abantu balina ebizibu bingi nga abantu babagoba ku mataka n'ebirala bifaananga ebyo abantu ne basaba obwetabo bwaliwo nti abantu bali beetaaga amabaati era n'agabasuubiza nti amabaati bajja gabawa mu bbanga eritali yawala ne bafulumya enteekateeka ebawa amabaati naye amabaati gali gagwa anda
mu prime minister's office kubanga prime minister's office yegwa yeri mwata office yebigwa bitalaze ontegedde so amabati sente zafulumizibwa ezigula amabati negagulibwa n'okugulibwa naye twagenza okulaba ate amabati agagulibwa okutwalibwa abantu b'ekkalamojja ate nga gatandise okugabibwa ba ministers kinoomu. Duncan njagala ojjukire bulungi twali twogera ku kkalamojja eyo abantu b'ekkalamojja. Duncan bino ebintu by'ettaka tubyogerako nga tulowooza abantu balowooza biri nnyo wano mu Buganda n'ebitundu ebyetoolodde naye abantu ekkalamojja babagubye ku ttaka kifuba ddembe era abantu b'ekkalamojja baguba ku ttaka olw'ebyobugagga ebiriyo eby'omu ttaka abantu babaguba nga boolaba kyenakulaze ekiri ene Hoima wabadde Hoima Kyagulanyi gye yakyadde abantu babaguba ku ttaka bo bateekewo projekiti zaabwe naye abantu babagobawo tebabasasulidde owulire tebabasasulira ttaka lyabwe tebabagambye nti babatutte wano balina babazimbidde wabula ne babeera kati ng'abantu b'e Hoima bamaze mu kampa emyaka egisukka 8 kati kyekiri n'ekkalamojja ekyo kyolaba kyewalabye Hoima. So abakulu bano okumanya bannaffe bano oba Duncan mbayite baluvu manyi kigambo buluvu Duncan omuntu asobola okuba nga munne enjala ebaluma n'afumba essefulya y'omuceere namba n'alyako essuwaani egi n'amala n'agikwata essefulya y'omuceere n'agiteeka wansi w'ekitanda naye nga banna abalaba batondoka ennimi batondoka emmere eri tagenda girya nekeera ku makya nga yagaze n'agiyiwa kasasiro kati bano bannaffe bafaanana baluvu Duncan tosobola kukwata nze njagala nkubaliremu amabaati awo ge bagabye nosanga omuntu yatuta amabaati 2 nosanga minister sente kyeregeze ziyabye ziri mu miliyoni nga 4 nazokka nya anti nkubalira njagala ogabalemu emitwalo ng'ebiri nkubalira abamu nosanga miliyoni byenkugamba kyonna kyekiri nkugereza nkuwa example naye osanga minister kwezo sente bagamba z'amabaati yabye nga miliyoni 4 omulala yabye 6 omulala yabye 8 minister omulamba ng'ezo sente zakoze eki zabye kubanga bw'okubisa mutoto y'amabaati ge bamuwadde n'abalala ogenda kusanga minister yabye miliyoni 4 5 6. Duncan omuntu omuluvu ne bw'aba alina biliyoni 10 ng'olina emitwalo 2 najagala agikuggyeko ontegedde kati be bano bannaffe tebakyaswala tebakyalina kibaswaza wabula baswaza buswaza. Nalabye prime minister ng'ali ku TV okwo ng'agezaako byewala naye bano bannaffe abalala bennyini bakkiriza nti babakubira amasimu bajje batwala amabaati era nga bo bagamba nti bitundu byabwe gye bakiikirira waliyo obwetaavu kale tukkiriza waliyo obwetaavu naye gano amabaati ge mutwala gafulumizibwa nga galina kutwala mu bitundu byammwe amabaati gafulumizibwa nga galina kutwalibwa wa Karamojja kitegeeza mwabbye kakati abakulu bano tubagamba ebigambo bino Duncan bw'obanga oli minisita mu gavumenti ya Mwai Museveni ng'obba amabaati age miliyoni 4 oba 6 wakyo tokukwatibwako nsonyi n'okeera ku makya n'ogamba nze prime minister ndizayininze owulira n'ogamba bannaye nswadde ekimala kandizayiningeko owulira Duncan bannaffe emitima gy'abaggwamu mwe musulawo abatalaba abantu nga babonaabona Duncan n'otuukako ekkalamojja muganda wange abantu balya nfuufu abantu basula njala abantu tebalina we bebaka naye gwe n'okwata n'ebbaati ly'omuntu omunaku basobola omuzimbirawo ng'omusana gumwokye naye ng'ate si alina watadde ka shelter n'otakwatibwa nsonyi wabula gwe minisita afuna olimba ka parliament ofuna miliyoni esukka 2 n'amabaati n'ogabba. So Mwai Museveni tukusaba bewalonda gwe bewatugamba nti bavubi era bayolesezza obuvubi bwabwe otegedde kati tebakyakola bakwira waliwo kintu kyobagamba nti omuntu bakokota ng'emmembe bwebeera mu sefulya naye omuntu n'agikokota kati tebalina kye baleka. Tukusaba abantu bano bw'oba owulira ng'okyalimu essa lye tusuubira ntokyayina wali badde okeera ku makya kuba bano gwoba appointinga omuntu ne bwagenda mu parliament ne bagamba bajjemu obwesigwa tebasobola bujjamu kubanga Mwai Museveni gwa appointinga abantu bano bagobe oba bagambe basule ofiisi badduke
nga bannayuganda omuliro tegunnayaka. Ensonga ze Kalamoja amabaati agalina ogenda Kalamoja baminisita bagegabira bwegabizi ne baleka bali abaali bageesakidde abaali bagasabye basigale nga tebalinawo. Amabaati ge Kalamoja baminisita tebagegabira, baminisita bagagaba bubi. Omanyi ekigambo bigwa bitalaze kiri mu Luganda, ate abantu abasinga ndowooza abaminisita abo Luganda oba lubatabukako. Kubanga tulidde minisita Nabbanja ng'ayogera, naye ensonga gye yayogedde teyeegaanye mabaati. Yagambye amabaati yakola ki? Yagatwala. Naye mu kugatwala n'agagabira ekkanisa ebadde emaze emyaka 3 nga bakaaba ki? Amabaati. Kati kyekijegane ne yeerabira ekigambo ky'ebigwa bitakola ki? Bitalaze. Tiye yakwata amabaati n'agagaba olw'okuba waliwo ababadde bazimba ekkanisa okumala emyaka 3 ekkanisa teggwa, n'agamba kakole ki? Kabagabira amabaati akozesa obuyinza bwe. Naye nga amabaati ekintu kiri nti ng'abantu abagwiriddwa ebitalaze ebigwa essaawa eno wabaawo musisi n'agwa, bo bagenze nga bagagabira abantu be balaba nti mukwano gwange amaze ennyumba, naye ennyumba eyo ekkanisa mwensabira teggwanga, nina okuwaayo amaki? Amabaati. Ne bava ku kigambo kiri ekyabigwa bitalaze, ekyo kyabadde kigambo kya Nabbanja. Tiyaddidde amabaati agaali galina okuweebwa abantu ab'ebigwa bitalaze n'agagabira ekkanisa ey'Ekakumiro eteggwanga emaze emyaka emeka. Naye mu kufuluma kwa ssente ezo nga kusazeemu ekirimi zafulume zigenda za mabaati ge Kalamoja. Anti ag'ebigwa bitalaze kigambe nti obuyinza bwabwe babukozesa bubi. Banza okubanga tebabba nti batwale ku nnyumba zaabwe. Naye ye okusaba yabadde annyonnyo nga minisita Mulamba annyonnyola nga woofiisi y'ebigwa bitalaze nga kati essaawa eno singa wabaawo ebigwa bitalaze ne bigwawo nga gwe wagagabira bantu abazimba kkanisa etannaggwa olw'okuba kkanisa mukola ki? Mwosabira. Ekyo ne ndaba ng'omulimu bakola ki? Bagukola bubi, bakozesa obuyinza. Ngera omanyi ti gavumenti eno ekozesa obuyinza bwayo neddira ekintu ekibadde egindi negamba ekyo mukitwalewa egindi. So baminisita betulina wano enkola gye bakolamu emirimu yaabwe mbi. Abantu ne basooka n'okulowooza nti babbi kubanga bateekawo akantu akokuba nti bateekawo akakiiko akokuba nga balondoola amabaati agagendawa mu bitundu. Kati ate bo bennyininyini be bali ku bukiiko obwo n'osanga MP kati ng'oyo omukyala vice president kwano y'omu ku baatwala maki? Amabaati. Ate nno y'omu oyo baagasanze na ku gundi ya maama we, ku nnyumba ya maama we nga kwe yagatadde. Kati kitegeeza olw'okuba ennyumba ya maama wange yagaana okukola ki? Okuggwa. Kati abantu bwe batyo bakola ebintu nga babikolagadde bangalye ne bafuuka ababbi, ate era ng'omulimu gwabwe gwe nnyininyini gwakubba ggwanga. Ne beefuula ti bo bayambye omuntu naye nga tebayise mu kubba, ate ng'olaba obubbi babukwese mu nkweke etategerekeka. Ekalamoja baagabayo amabaati. Era bamala okugabayo amabaati agamu ne gasigalawo kubanga era mwagala bani ku TV nga abamu bagatwala. Baagagaba. Naye woofiisi eyo ey'ebigwa bitalaze kubanga Nabbanja badde ayogera, yayogedde abantu abaliyo lisiti gye balina nti gundi alina okujjana ne wana amabaati, gundi store keeper alina lisiti, gundi ajja kujjana n'amabaati agatwale gundi ne bwe batuuka eyo bo nga bafuna mikwano gyabwe abalemererwa amayumba, abalemererwa okumala amakanisa nga bagakwata amabaati nga bagawa abantu abatali batuufu bakola ki? Bakugabawa. Ekintu ekyo kiba kikyamu nnyo era nze ndowooza nga gundi bwagambye Faruku ate yeewunyiza nnyo okuba nti agambye Museveni yennyini alonda abantu abo ng'abamanyi tibagenda kunyaga. Era ebintu bajja bibuzaabuza. Ekibadde ekyokugenda eno kigenda eno, ekibadde ekyokugenda eri kigenda eno. Emirimu bagikola bubi, tebalina bukugu busobola kukola mirimu nga babikola nga bigina okubeera. Tosobola kuddira amabaati g'omuntu eyagibwako ennyumba gwe n'ogenda n'ogawa omuntu olw'okuba kkanisa teggwanga. Ekyo kiba kikyamu. Okay, nambe eggwanga lino mu Uganda tulabye nnyo, naye bw'osanga abantu Dankani abasinga okukyawa eggwanga lino be batukulembera, bo tebalyagala n'okusinga buli kyolowooza. Nabadde ntunulya lisiti y'abantu ababbi, muleme basoosowaza era muleme babuzaabuza, temugamba temukyamyamu wadde mbubaagaba ebigwa bitalaze biki ababbi betuliko.
nabadde na balisti y'ababbi newunyiza mu listi eno honalebo Kasule Lumumba samulabyemu munnange lwaki weewuunyanga si mubbi ana yali mu prime minister's office ne samulabyemu honalebo Kasule Lumumba samulabyemu so nga ate mwali mu prime minister's office. Vice President wa Uganda Jessica Lupo yatwala mabati 15,000 mu listi eno gye tuliko oyo Vice President. Kakati waliwo n'omusajja yeetaba mu buli bubbi obubawo mu ggwanga Bank of Uganda, simanyi zino za peneti, simanyi Matiya Kasaija, yatwala amabaati 600. Bwe yabadde nnyonnyola yagambye nti baamukubira essimu ne bamuyita nga yetabirinako ne bamuwa amabaati 600 yagateekana mu lujja lwawo gakyaliwo oyo Matiya Kasaija. Kakati waliwo omulala bamuyita Honorable Lugoloobi, Minister omubeezi ow'ebyensimbi Amos Lugoloobi webale nnyo, oyo yatwala amabaati 300,000. Tuli ku babbi abo babba. Waliwo Honorable Jacob Oboth, Minister omubeezi ow'ebyokwerinda, oyo yatwala amabaati 300,000. Tuli ku babbi abo babba. Waliwo Jessica Nyakuni, Minister omubeezi ow'ebiko bitalaze, yatwala amabaati 300,000. Waliwo Alison Obua, oyo nampala wa government mu parliament, yatwala amabaati 300,000. Tuyina Agnes Nandutu, Minister omubeezi w'ensonga z'Ekalamoja, yatwala amabaati 2,000 n'agamba ye baagamuwanga yo omuntu tegaali ge Kalamoja 2,000. Oyo Agnes Nandutu abadde balaba amawulire dda kwendi TV bamulaba nnyo. Waliwo gwe bayita Agnes Kirabo akola mu Prime Minister's office, okiwulira mubaka w'abavubuka mu Central Region. Agnes Kirabo yatwala 200. Omubaka w'abavubuka mu Central Region yatwala 1,000 kakati muno ne mwatwala ne speaker mwali ono waffe gwe tuyina alite Amongo yatwala. Waliwo ndo bayita Lukiya Nakadama, okiwulira naye yatwala mayitirivu. Waliwo Akulo Luse, ono wa kikula ky'abantu, Minisita ow'empisa n'ekikula ky'abantu, oyo Akulo Luse yatwala 5. Kakati oyo babba listi eno we nagiba ogimalayo kubanga nyizo gisoma ne programu nekoma wano nga nsoma listi y'ababbi bano ababba Uganda. Oli yabadde agezezako kirereza Faruku Ali ne bakwaya buzeemu mu kuvuba. Tuyinayo mu bavubi engeri gye baleeta bavubi, tuyinayo ekitimba bakiyita kokote ennaku zino bakiwera. Batandika kitambuza bwe kiti kisimba mu nnyanja wansi ne kitwala mukene, empuuta, obugege, kikokota bukokosi tekireka kantu konna n'amasonko n'amakovu gabeera omwo. Era balonda mu bya mugaso nga batuse ku lukalu ebibi ne bakola ki? Ekitimba ekyo bakiwera kikokota. Kati bana abavubi bo kye bakozesa munnange kye baawera. Babbira ddala ssente ezinyigiririza ddala omuntu wa wansi. Matiya Kasaija ebbanga lyamaze ku bukulembeze amabaati 600 gatwalawo. Nagamba nagasuddawo mu lujja lwange. Kitegeeza tebaagala na b'Ekalamoja bave mu mbeera eyo gye babalabamu. Baagala babeere abo bwe batyo. Yensonga lwaki nze nkugamba nti osanga abantu abakyawa eggwanga lino ate abatukembera basinga okukola ki? Okulikyawa. Kuba bano be tuliko babbi. Ababbi eggwanga odyogoloza, ababbi esente z'abalwadde ba siriimu, ababbi esente z'abalwadde ba sukaali, ababbi esente za buli kimu. Be bamu be babba sente z'ab'emmwanyi, be bamu be babba sente z'amalwaliro, be bakola contract ne bapaneeti, be bamu be babba n'amabaati. Tuyita Uganda era bekulembeza abatukulembera ate babakyusa bukyusa va wano dda wano avudde wali nadda wano bwe batyo bakyanganya. Twaga ntufuna IGG nayagala obakwatako president yabagala tukigeza bajja kudduka abatya n'obatya kitegeeza babba bali mu comfort zone mu bubbi bwabwe, okiwulira. Era nze bano sigenda bahweweeta, nze sigenda kugamba mbu ate bakola bwe bati ate bakola ki, kubanga buno bunyazi bunyaguluzi bino tubitegedde olw'okuba amabaati bannanyinigo bakubye enduulu. Naye abantu bintu biyitirivu bye babba bye tutamanya bingi nnyo, kubanga ffe twalina wano sente eza pandemic eno yakavaawo abantu ne batafuna na musaala nga tufunye pandemic ey'okubiri ey'Ebola ne bajja ne bagamba nti twafisaawo ku sente ziri
ne tubuuza tezavaawa naye bonna buki bunyazi. Nze ngamba bwe nti President Museveni cabinet yo time etuuse ku lw'obulungi bwa Uganda ebbanga lye tubawaddemu lye mutukulembedde lye mutunyagidde lye mutubonyaabonyereza mukeere ku makya mugambe nti ekintu tukitadde oba mukikwasa ffe abannupu tekibavugire mukitegeere. Muganda nga Aruna alina akantu kayogedde n'eŋŋambo ba Aruna muganda nga olumwa oba atyamu abasajja bano. Omuntu yenna kasaafuna interest mu kintu mu kintu oba omaze okuba omubbi. Ontegedde kye ŋŋamba? Kasaafuna interest, leka nkuwe example. Amabaati tugeze mukyala guno bamuyita Prime Minister Nabbanja ge yagambye nti gaali gaabali ab'Ekkaramojja. Gwe n'ogakwata n'ogatwala eno ekakumira ate gy'okiikirira. Kitegeeza Nabbanja yeekuumira mu buganzi. Otegedde? Bano baatwalira yabakiikirira. Kati olw'okuba nti bali tabakiikirira ate amabaati gaabwe agajjayo nagatwala eno ekakumira ayongera obbaperereza nti anze gwe mulaba Nabbanja mbakolera nnyo. Naye nga ye Prime Minister tasobola basakira byabwe. Nkugamba nti nze mbakolera nnyo. Era n'amabaati kyaki eno gye mulaba ebadde wano emyaka egiwera. Amabaati gaayo nga leese bannange. Abantu mmwe abasinziza wano nze Nabbanja mbafaako nnyo ku lwa Katonda era amabaati naye amabaati galeese agakoze ki? Agabye bubbi. Oba ogabbye bubbi kubanga ekitegeeza oba obbye. Kasita ofuna interest mu kintu ekitabadde kikyo oba obbye. Kakati njagala kubulya katono Duncan. Office ya Prime Minister mu Uganda yemu ku office ezituyinza tulabye ennaku n'okubonaabona. Tekisoose ku Nabbanja. Era Mwami Museveni bye yagamba nti alonza abavubi twewuunya. Ne tugamba ate eno office ebaddemu abakugu ennyo. Nga bamama Mbabazi. Kale n'osanga office emu mama Mbabazi. Mu biseera bya mama Mbabazi twafuna obuzibu abasajja babbe Temangalo n'ewalala. Mwabiwulirako. Era ebiseera ebyo bwe babbira ne ssente zaki? Za Global Funds ezo. Ezo ssente bana abasajja ono minisita bamuyitaani Jim Wezi ne munne. Era ebiseera babbira ssente za sirimu n'endala ne babasibako ebiseera ebyo. Ne tujja ku biseera bya Ndugu Akana Rugunda bwe tubeerere mu COVID anti babba ssente za COVID ne babba n'emmere ne ssente ze twasonda biliyoni zezisukka mu 3 zonna ne bazeegabira. Abantu bawaayo amagi ne bawaayo amata ne bawaayo wabula twaswala ne tubuuza abalwadde tulaba nko banne nga batwalidde ku matooke amagi amata naye nga abakulu abantu bawaayo ebintu ebyo babitwala waabwe mu supermarket zaabwe mugundi mu maduuka gaabwe. So Mwami Museveni totukoze nno bulungi mukulu kubanga abakulembeze bano tulowooza nti obalonda okwongera okusaasaanya obuweereza bwa gavumenti eri ku muntu asembayo naye obasasula ssente bakanyiza kwegeza mbuto n'abantu baabwe n'obuntu obutono bwali badde bugenda ku muntu wa wansi ng'amabaati minisita oba Prime Minister n'ataswala nabo ne babubba. Oli muganda nga alina omusajja gwagambye nti buli sinali ebeerawo omukulu yo mayibwa agamba nze nno baŋŋambyeko bugambi omukulu wa finance esi yonna. Okay, President Museveni mulekera okulowesa Bannayuganda nti mwakola kabinja kammwe kakuba Bannayuganda butasigaza kintu kyonna. Munnayuganda baba abonaabona okuva Ekkaramojja ayina n'amabaati g'omuwadde amabaati obubaati minisita wo n'agabba ku luno mbadde nsatuulireko nga wayise baminisita babamu n'obawummuza kubanga bwe babbidde amabaati kitegeeza tebalina kye bayinza tuusa. Munnayuganda gw'omulowooza agenda kubeerawo atya nga tetukyesiga bakulembeze. Buli mukulembeze kubawo ekintu yakituusa yakibba ate bw'amala okibba tebamuvunaana nti gundi wabbye kino wabula mumuleka bulesi n'ataya ne batandika n'okwogera nga babalaata. Mukulu Kasajja yabadde mu siraliyo nnyingi yali mu nsonga z'okutunda airport eyo n'avaayo n'abalaata n'agamba ate bannange. So nti nze badde nsaba President Museveni ne banno kimanyi Uganda mulinga gye mwatunda etali yaffe wadde mawa abatidde mpulira baweweeta simanyi beeyambisaako ku mabaati ne bagajja wano mawa teri agenda kukuba eno Uganda yiyo lwanirira omuntu wa wansi va mu bibina ebyokuweta Nabbanja oyo alayika teyabba ate Nabbanja yakwata naawe ab'ekkanisa ye minisita tawakitabasakira ezaabwe
no gamba nti ate ono vice yagassa ku nyumba ya mama we abuliddwa ssente ezisimbira maama we. Obwo bwe bubbi bwenkuna teri bubbi businga obwo. Olabira omuntu nti Matya wemanyi omuntu nti mubbi kumutuma kintu kya nusu 5 n'abibba kitegeeza tosobola mutuma ebyakakadde kitegeera. Kati President Museveni okutulaga nti Uganda teyo yafa kwata bano abaminisita bo abamu bawummuze bave ne mu office badduka emisinde tuleme kubanga tuddamu nakubalabako. Vakuma wagamba nti ababadde awo babbyemu munnaye ate ne bakwata ebbaati aye ne balikyusaamu ne baliteeka wano aye ne livaawo munnange gaalina genda Kalamojja amabaati buli yakwata amabaati g'Ekalamojja n'agabba atuuse no tugamba nti ab'Ekalamojja baabawa amabaati kale agaafikkawo mawa omanyi kye bayita okuwa omuntu w'Ekalamojja amabaati ne gafikkawo naye gwe omanyi omuntu omugabira amabaati babano ne kusimba baddeko ng'amabaati bwe baawa amabaati basukka abantu 10. Bwe tugenze Kakumiro ono gyagambye nti aganje Kakumiro abo nno mune district eyo bakajuwa tractor mpitirivu bazigaba Kakumiro wokka ebusiro teziriyo eno mugundi mu Wakiso tebazigaba Kakumiro bakabawa tractor mpitirivu kati abantu bawadde tractor nga government ate bobidde n'amabaati. Ekizibu kino nze nakyogera dda bwe tubadde tulonda baminisita b'Ekalamojja tetulonze baayo.Ekalamojja abantu betulonze tebalumirirwayo bo babbayo bubbi anti gambye babbayo buki banyagulayo bunyaguluzi kubanga first lady yaliko minisita wa Kalamojja ne twebunya ne tugamba teriyo Bakalamojja bategeeramu wadde tebasomako wadde ne twewuunya abantu bebawoga b'ebintu b'Ekalamojja bawulire gye bava era babikwata bo batwala gye bakola ki bagenda Kakumiro bagenda wa buli omu atwalanga bwakola ki nga bwayagala oba ne babigaba nga basinziira mu region yaabwe kubanga Kalamojja naye yina obuwangwa bwabwe batwala basobola bitwala ne baga tutandikire wano okugaba ebintu bino okusimuga ebintu bye Kalamojja ng'obigabira Kampala nga ne bobiwa bakwata Eastern bakwata Western naye bo babagabira ate bagende eri Kalamojja abakutte Western bagende Kalamojja olumu ne gwa bagende Kalamojja tagenda ngayo yakoma gerayo mu campaign niyo muwagenda gaba taina muna interest yo naja agama munti abantu bano mbegu ya mukano government yensubi jekola ekye kikola nnyo ate kikoze mbintu bingi ntedira omuntu yali badde omukugu mu kintu kino ne muteeka wano kyataina muwadde obukugu wikiza kikola gadibenga lye eno government ogiraba tulina fukamira wansi ne tusaba Katonda omulungi obwekisa natutasaba minisita nga bano bannabbanja abalowooza nti bo buli kimu bagenda kibba bubbi nga bo vice president nabbanja emisinde laba gye bagoba eri wa gye bamugoba b'emisinde egyo emisinde kyagifuna ate ogenda gifuna nnyo si gwe wekka ne banno bwe muba mukyali mu mbeera ey'okubba bannayuganda nga temwagala wadde muntu wa wansi afuneyo akantu wadde ke bamuwadde mukyabona Uganda ekyabatwaliriza kyafuuka kyombo kyababbi nga bunambemu bwatera okugamba nkale ensonga nga bwe zitambula omulamu awo gusembayo ndowooza tugendeko ku nsonga za nuupu ndowooza mwazigoberedde bulungi social media eno lumu ekulowoozesa ekintu nalabako ku social media abaana bavuma mpuuga ne bavuma Abedi ne babafuula ekitagasa naye nze bwe nalabye olukuŋŋaana lwa nuupu ku kitebe kyayo nagenza okulaba ate omukulembeze Robert Kyagulanyi n'empuuga bali katuuti balungamyamu ku ggwanga mu ngeri ensonga gye zitambulamu tutemeteme ensonga ezo mpola mpola mu kwogera okwabadde ku kitebe kya nuupu biki bye wayizeemu ate biki bye walabyemu. Twali twogera ku mpuuga n'abantu abagezaako omukuba emisumaali nayimirira ne ŋŋamba ebyobufuzi si by'abantu banafu era bw'oba olina omutima omuyabayaba ebyobufuzi bireke endowooza yo bw'oba olowooleza nnyo kumpi ebyobufuzi bireke kubanga bw'obanga tomanyi nti ebyobufuzi birina kye bayita blackmail and propaganda mwami Museveni kwatambuliza eggwanga lino omukulembeze yenna atasobola kuzannya blackmail and propaganda tosobola kufuna bukulembeze naddala mawanga gaffe agakyakula Africa era ekintu ekyo mwami Kyagulanyi yakirambise bulungi n'agamba okujjako omuntu yekka alina obujulizi obwenkomeredde ku kintu nga bwe nayogera wiiki ewedde
tosobola kuvaayo n'opininga muntu nga Mpuuga ku level gy'aliko n'ogamba ateseza mwami Museveni. Mpuuga yavaayo n'abagamba ayina obujulizi nti natesa ne mwami Museveni ajja bulage. Kyagulanyi yagambye abantu bave ku propaganda, kubanga propaganda tuzze tubaga mwami Museveni kwatambuza ebyobufuzi. Asobola okujja wano nga muli mu family yamwe muli abantu 10 nalondayo jingiwu namugamba nkuwadde kino batabangule. Bwamala batabangule yaba akola ki? Yaba sikowalinga. So kwatambuliza ebyobufuzi. Nsuubira bwe nayinjogera ekintu ekire baganda banga bamule bava ne bateekawo embeera endala egamba nti ekibiina abantu bave mu kwogera ebigambo ebingi badde ku mulamwa, kubanga Duncan njagala tukkirize tugaane ekibiina abantu balina okubanga boogerezeganya. Buli muntu alina okumanya pati gyazanya. Bw'obanga gwasitula emmere mu kiyungu n'ogiretera abakulu ate tozanya mulimo, tozanya pati yani ya Rubongoya, tozanya pati ya mugezi wa kibiina, stickinga ku mulimo gwogwo gwakuweesa mu kibiina. So buli muntu azanya amatatu ge kaadi ze, baleme kulowoozesa abantu nti gwe olw'okuba nti oyagala nnyo Nuupu, ogamba abantu toyagala nnyo Nuupu, olina kuvaayo n'otandika okulumba buli gwokoze ki, buli gwosanze, kubanga n'ebintu ebimu temubitegeera. Wabula abadudwalukana badudwalukanyi olw'okuba nti twafuna n'ekirala social media zirimu ssente, buli muntu anoonya content. Omuntu ajja nawandiika omuntu omukulu omunene bwe guti ndaba nnyo bannange baganda baffe abawangalya mu diaspora America n'ensi endala mu Europe, ng'olajja n'agamba Lubongo yalwanye ne Mpuuga, oli nga yawandiisa omuntu omunene bwe guti nga kagamba atadde statement yenasikiriza omuntu okulaba ki content we. So tulowooza nti ba bloggers abamu nno bangi obalaba ng'ataddeko akofira ka Kyagulanyi yeyita wa Nuupu, naye ng'ebigendererwa bye si wa Nuupu. Ebigendererwa bye yanoonya content n'abantu mukwatibwa sympathy nti naye ali mu struggle, naye ng'ebigendererwa byakwonoona. So tubasaba bannaffe muleke ebibiina bikole, kubanga kino ekibiina kito kikyakula bukuzi, kiina emitendera mwe kikula, kitambula step by step. Era tojja kugamba nti ekibiina kijja kukula nga tolina bantu bannabyabufuzi ba muzinzi. Mulekerawo okuba bannabyabufuzi abalina omuzinzi abazimbye legacy yaabwe, kubanga nze ndaba abaana abo oli n'awalamba n'agamba Namboozi oyo otegedde ndekinuma mu byonna abo n'ababikuba baba byogera baba betadde mu kifo kya Mugunya Nuupu, kubanga waliwo omukutu ogumu guli ku Facebook sijja gwogera naye gwe guleta information ya Nuupu buli egwawo kati ekyo newunyisa nnyo nga ndaba omukutu ogwo gwe guli mu kupika ekyo kya mukulu Mpuuga. Nembuuza kati ono agatta kibiina oba kyawula? Era mu nnaku zino ndowooza omukulembeze yamukubira n'amugamba naye byewanika bibi, namulabye ataddeyo posti ng'ali mu kwetonda. Ningamba kati ono azimba oba azimba? Bannayuganda mbasaba mulekeraawo okwagala okuba okola ebintu mu bwangu. Ebintu byonna muleke bipapira, buli kintu mukiwa obudde bwakyo. Olw'okuba gw'onoonya content oyagala abantu bakulabe, oyagala kulaga nti buli kaseera buli ekiguddewo gwososo kimanya. Waliwo abantu abalina okusengeka ensonga ne bazireeta eri abantu baabwe. Ebintu ebimu bannaffe temubimanyi ne mulaga abantu nti mubimanyi nnyo n'okusinga abakulembeze b'ebibiina. Okay, ensonga za Nuupu, ebifa mu Nuupu, abaana bavuma naye ebyo bavuma ate babeera ku tebo yemu. Kakati nze nno ekintu kya Nuupu njagala okutegeeza bannayuganda bonna abannanga balimu baagala enkyukakyuka, basooke baleke abantu bali abakola ki abali mu bukulembeze. Gwe bw'ona oyagala eno olabike nnyo nti oyagala nnyo Nuupu n'awali ekikyamu gw'osiisitirewo obusiisitizi, Nuupu n'awali ensobi gw'osiisitirewo obusiisitizi, tekigenda kutambuza kibiina ekyo kugenda mu maaso, kubanga bannayuganda balina entunula gye batunamu. G'obanga obuyinza bwo n'obuvunaanyizibwa bwo bwakkuba kalulu, nze ŋŋamba linda akalulu bwe kalituuka genda olondeko owa kaadi yo gwe baawadde oba baagiwaddaani oba oli Masaka oba oli Kannabulemu, gw'ogambe nti nze baawadde gundi kaadi, omulimu gwange kulonda, obwongo bwo bukomaawo kubanga buba bukola ki? Bukoma. Nebino ebyobukulembeze gundi yayagadde yasinkanye ono Mpuuga ya miitinze bali okuva mu kkomera, ebyo nze ndowooza abantu bandibadde babireka bo
ne balinda mulimu gwabwe gwa kulonda. Omukulembeze gwe balonze gwe babawadde nti ono gwe batuwadde kaadi gwe bamulonda. Ne bino ebintu by'abantu mubireke by'abakulembeze. Kwakati wabalabye jo nga Mpuuga yennyini gwe badde bakuba ali wamu ne Kyagulanyi bakubye olukuŋŋaana balina ensonga ze baze okwogerako era bazoogeddeko. Pozi ne kyenalabyemu bayaniriza omukulu Kaye Wisdom ne bamufuna nga ze abeegasseeko. Kakati bo baba balina ebirowoozo birala byakutwala kibiina mu maaso. Kati ate gwe ng'ova eri odda ku social media otandika okuvuma obajja kumala mwana. Naye nze kyensaba abakulembeze baleme kuva mu kuki ku mulamwa. Bo basigale nga bali ku ekyo kye balina okutambulirako. Kuba Mawa bw'anaabeera eri n'ayogera n'olaba omuntu ali ekasajjagirwa n'ayogera Mpuuga yasigaje gundi oyo mufunnyo. Mpuuga bw'abanga ye ng'omukulembeze yatunulamu ti okutaasa ono n'ono nina kukola kino ekyo ekintu nze ndowooza abawagizi ba NUP bandibadde bakirekera abakulembeze. Omukulembeze bw'abanga yakola nsobi musange omuyimiriza omugambe naye honorable kino wakola kyaki. Bw'amala okunnyonnyola oluusi oyinza olanga naawe apapya okwogera bw'ayogera kiki kikyamu. Naye bw'akunnyonnyola n'owuliza ku byayogera oyinza olaba nti ate oluusi yakola ki kituufu. Kubanga si buli oteesa n'omuntu n'omugamba nti ngenda kukola kino tukikola. Oyinza okuteesa naye nga gweoyagala kukolera kiri naye nga gwe togenda byagamba togenda kukola ki bikola. Kubanga olutalo olusinga lubadde kuba Ssegirinya kuva mu kkomera nakati no tebanneeyanjula ne mu lukiiko tebabaddemu. Era abamu bagamba nti kikyabobbya omukulembeze eki omutwe. Lwaki abantu abo tebajja ku kitebe ng'ate buli muntu ayimbulwa ajja n'atunnyonnyola embeera gy'ayiseemu. Naye ayinza kuba batabalwadde. Anti bwe baba abantu abalwadde emmotoka eyabavuga ng'ebatwala ewaabwe era eso bavuga ne baleetawa ekamooca n'abantu ne babalabako bannansi ne babalabako ne bamanya nti abantu baffe baavaayo ne bakyagaanyi ne simanyi nsonga lwaki tebannalabika ku kitebe kya NUP. Naye nga nze kyensaba abakulembeze mwonna we muli Ompuuga obaani oba Lubongoya nga bano abantu bano bakuvuma gwe baleke ku social media bavume naye gwe sigala ng'oli ku mulamwa gwo gw'olina okutambuza. Naye mutaakola ekyo bano abantu abamu baba batume. Kubanga nze nalaba n'ekifaananyi kye baleese ennaku ezo nga balaga Mpuuga naye nga Mpuuga bamulaga kye yalinoonyeza mu kalukali ng'ali mu ddwaliro ti Mpuuga wuuno abantu bamukubye. Naye ng'ekifaananyi kye baleeta baleese kiri kye bamulaga ng'ali mu ddwaliro bamukuba amaki amasasi. Yali ku mukono omusajja. Oba yali kwa musajja simanyi naye ekifaananyi bakireese. Naye ng'ekifaananyi kye baleese kya mwaka giri ejjago myaka 15 emabega. Ng'oli agamba Mpuuga agenze mu bawagizi ne bamukubirayo e Masaka. Ebyo bye mukulyetingawo bifu nnyo bigenda kuleeta obuzibu ate nga mumulaga mwagala nkyukakyuka naye ng'enkyukakyuka tekola ki ate mugitabulatabula. So nze nsaba abakulembeze musigale nga mutambuza kye mulina okutambuza. Naye bwe munaagamba ni nammwe mugenda bukye mwalabye kina bagamba nti Edi Mutwe obanga omulimu gwe gwakugula kkubo gule kkubo ekyemupi kirekera alina okikola. Honorable alina okukola ekya Honorable akikole. Lubongoya alina okukola ekikye akikole. Nze ndowooza omujja kutambula bulungi. Naye bano aba social media simanyi bwalabye gundi kye yagambye ekyo kigenda bayisa bubi nnyo nammwe muve ku mulamwa. Nze kyensinga okwenyumirizaamu mu pulogulaamu eno Emboozi Mukati nebaza nnyo ne bannanga bateesa bannange. Manyi bulungi nti buli tugikola bagiraba. Era ensonga twagikola ku luutu ewedde ne tubagamba nti beeyite beekumeekume bakole batabakikoze. Ebiseera bisinga obungi bagiraba. Tukyalina okuvuba tulina n'okujja mu NRM nga bwe twajjayo Kaye ne tubaleeta. Tukyalina yes bamugjayo batya twamugjeyo nga bwe twajjayo Kaye ne tumuleeta. Omanya omuntu anajja omulaba yeegombagomba dda tujja muleeta gwerinda ku just time. Kakati mu bulamu buno ekibiina engeri gye kitambulamu waliwo abantu abalina okukola emirimu gy'ekibiina. Abantu abo baba bannabyabufuzi ate nga bakugu. Ate ebintu si buli kintu mu kibiina nti olina okiraba. Omukugu mu byobufuzi oba mukulembeze olina nekyolaba olumu n'oyisaako amaaso kasa kibanga tekikola damage nnene eri kibiina.
Mpuuga tuyina omukisa nti Daily Monitor yamuwandiikidde ebbaluwa emwetondera kuba twali yadde agikubye mu mbuga ereeta obukakafu we yalabikira ng'ateesa ne Museveni nga we yakikuba. Bawandiise ne bamwetondera ne bagamba nti yali pokopoko oyo Monitor. Ne Vision nno eri ku listi y'abawawaabirwa simanyi oba yona yaweereza. Kati ebiseera ebisinga obungi n'akyemalira ng'akutula kutula ebirami bimalamu amaanyi kyasooka okusimbako amaanyi gonna bamuyita pokopoko. Ate pokopoko ab'emitwe eminafu abakuba nnyo kubanga abantu bangi bakulemberwa abakulembera be batono. Kati abakulembera abo Katonda olumu abakuwadde ejjinja erikulembera oba n'amagezi ag'enjawulo okwawula ekirungi n'ekibi. Mu mbeera ey'okwawula ky'oyina okusinziirako okutereeza ekibiina. Ekibiina social media zino ziraba. Omwana abeera ku social media jingunga ali kukundi ye yaba ayagala bagoberezi kuba ye waafunira. Ate ayina tekayo bisasamaza okufuna abagoberezi. Ndowooza fe abakola ku Emboozi Mukati ffe kaffe tuteekayo emikutu ebintu nga tebisasamaza. Abantu ne batulaba nga bamanyire nti aboogera mazima. We tukireeta we kibeera. Naye ogamba nti Musa amutemyeko omutwe. Ogenda okulaba munda lunaye batemeddeko omuntu omutwe togulaba bano bajingu bye bateekayo. Okiwulira? So ebiseera ebisinga obungi mu kibiina twakijje ku mutendera gwa social media tukiziza ku mutendera gw'okuteesa okukola omusingi ogw'amaanyi. Kubanga tugenze ne tukiraba abantu abadde bavuga social media mu kibiina muno bafunyeemu bonga bo naye ate bakola damages ku kibiina n'eri abantu abalala abamu kubanga bagenda ne baleeta ekintu kyabwe ye omulako ogwo gwasimbyeko nga kwagenda okufunira content abagoberezi be nga bwe bwabayagadde naye ng'agenda kuteeka nga yabulizaamu ekibiina n'osanga nga Mpuuga omusajja abadde aweebwa ekitiibwa takyakiweebwa oli ayita ku muntu eyaligambye nti oyo ewaffe oyo ng'aga nti abo olw'okuba yawulidde gundi yakoze eki yagambye abantu abo tubeegendereze tunoonye two source of information weyina okuva omuntu ategere nti nyina kulaba Emboozi Mukati ne bampa ekituufu ekyo kyekyokka. Era nze nsabira n'abantu mwenna abali mu nupu n'aba opposition mwenna okwegattagatta okunoonya amaanyi engeri gye tuyinza osigukulira nakyemalira kyekyokka. Lwaki sibakomye wano naye nze ngenda gamba bwe nti wadde olina omukutu gwo gwa social media naye mu mbeera eno gye tulimu ey'okunoonya tutya Uganda opposition bwegenda okutambula. Leka kujja nga weesiize akafaananyi ka opposition olw'okuba oyagala likes ne comment wamu ne ssente ate n'oyonoona kuba wadda mukuba abantu nga Mpuuga omusajja w'omuzinzi Seggona n'abalala balinga abo kitegeeza ekibiina kyennyini okinafuyiza. Bali baleke bantu bakulu bamanya ebyobufuzi no president abakulembera gw'oli eno olina tula mu baasi kulabula bikitambula gaba information gy'omaze ofunako obukakafu n'obujulizi. Naye ekyo kyokola oba kyemukola mu kwerwanyisa mu kibiina n'omukulu w'ennakasero kyayagala kuba jatula agambe baleke beekube kitegeeza nti n'obuwagizi mbo mugenda kuba teri muntu agenda kuva ku Mpuuga ogenda nti Mpuuga bonna bamuvuddeko. Kitegeeza Mpuuga jagenda n'ababe abalala basigale eno kitegeeza obuwagizi obwo tuba tubawuluzaamu. N'olwekyo tukozesa bulungi emikutu gyaffe okubanga Uganda etwenyumirizaamu n'okubanga abatulaba bafuna ekituufu kye balina okufuna wabula si kukyamuukiriza bantu olw'okuba oyagala obeere ku live obe n'abantu bangi ng'omaze ogenza omaliza nga obawadde gasiya bawe ekintu ekituufu bajja kugobera. Nze Duncan mu Emboozi Mukati nja beebaza nnyo mwenna abatulaba wali ku kamera tubeerako ne Masembe Muzeeyi wali ku Mim Media watera omukutu ogwo nako kwatambuliriza ensonga ze era oba olina kyeweetaaga ku Gospel Live nga tokirabyeko noonya omukutu baguyita Mim Media ojja kuba obiraba bulungi nnyo. Mpozi anejingiwu okubeera nga naye wali ku kamera okubanga kutuusako light ennungi ne sound eyakabi ekyo nsobola okuba kikutuusa bulungi nnyo. Ndowooza gwanga mujje ensonga zitambula bulungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.